olunaku lwakubiri era weruba olunaku bwe luti obeera osibira Rita Nalukenge okubeera ku lutimbi lwogagadde olunaku bwe luti ku ssaawa era bweziti program obulamu yeriko kati era nga twogera ku bintu ebyenjawulo nga bibeera biyimiridde ku bulamu ku mbeera z'abantu ze bayitamu mu byobulamu bwabwe ebintu amu bye basinkana naddala singa babeera balina endwadde ey'enjawulo ssaako n'engeri gy'osaanye okubyewalamu singa obeera ekintu ekyo kyonna kikutuuseeko eyo program bwetyo obulamu gyetwogerako byetwogerako mu eyo era ng'okimanyi nti omubala gwa Delta TV gugamba tukole singa toba mulamu obeera tojja kukola omuntu akola yenna alina okubeera nga mulamu bulungi okufuna ssente ng'okoze olina okubeera nga oli mulamu yensonga lwaki tukutusaako program eno osobole okwekuuma nga oli mulamu ate ogendere ku mubala gwa Delta TV okugamba nti tukole olina okukola ng'oli mulamu ate obulamu bwe bugagga tosobola kufuna bugagga nga toli mulamu n'olwekyo osaanye okuwuliriza program eno olwokubira wikeredde twayogera ku bintu bingi twayogera constipation mainly kitwayogerako okwesibwa kw'olubuto biki ebivaamu okwesibwa kw'olubuto twalaba nti okwesibwa kw'olubuto fe abakwereetera olw'ebintu ebimu bye tulya okulya engano ennyingi obutanywa mazzi obutalya bibala bye bintu ebimu ebiyinza okuviirako okufuna okwesibwa kw'olubuto era okwesibwa kw'olubuto kya bulabe nnyo kubanga kiyinza okuviiramu okufuna ekyenda kyo ekinene ekyo okubeera nga kifuna obuvune era ng'ekibeera kikomekkereza kulongosebwa naawe nyininyini oyinza okulumbibwa ebirwadde by'otategedde ng'omutwe okuluma amagulu gakuluma omugongo kuluma n'otamanya nti obanga olina constipation oba okwesibwa kw'olubuto era ndowooza mwategeera biki ebibivirako n'engeri gye musaanye okubeera nga mwewalamu nga bulijjo era olunaku olwaleero ndiko n'abakugu ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo sibe olwokubiri oluwedde balina kubeera nga basooka bennyonnyola bavuddewa be baani n'amannya gaabwe oluvannyuma yenda kubeera nga nkunnyonnyola omulamwa gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero tusanyusa okulaba amannya ali ku Delta TV omulundi gwe gusoose okulabako emba siri mukyamu alabaani era mukugu mukiyo baviiriddewa nze bampita Nambia Mariam ng'era nviiridde mu Gifted Hands Network. Nambia Mariam akolanga ki akolanga ani akuguka muki alina ki doctor mu Gifted Hands. Oh, okay. Ate ku mukono gwange ogwa ddyo ndiko era n'omukyalo mwagenda kubeera nga yeyanjula. Amanya gange nze tumwebaze Promise. Nange nviiridde mu Gifted Hands Network. Nange ndi doctor. Okay. Obeewuliriddeko tulina bakugu lwaleero program eno yakumanyisa ngeri gy'osaanye okwekuuma. Tulina ba doctors babiri balamba n'olwekyo osaanye okkalire. Tweyongereyo n'ekitugenda okwogerako lwaleero. Tugenda kwogera ku Kkookolo. Omwezi guno ogw'ekkumi gwa Kkookolo w'amabeere. Mwezi gwa kubeera nga basomesa Bannayuganda n'okutwaliza awamu ensi yonna engeri gye basaanye okwekuuma mu Kkookolo w'amabeere. Kampeyini nnyingi zigenda kuyita nga zikulibwa mu kitongole ky'ebyobulamu amakampuni ag'enjawulo nga gakwata ku Kkookolo w'amabeere. Kkookolo w'amabeere ono yatya kubanga omuntu ya Kkookolo w'amabeere yakwata bbeere ekyo tulina okimala breast cancer. Kati omuntu ayagala okumanya Kkookolo w'amabeere ono ajja atya okukwata ebbeere ye waba akwata ebbeere akwata waasanze oba waliko ekitundu nga wala prostate nti akwatamu molo olupayipu oluli emabega w'akawago ako. Kkookolo w'ebbeere omuntu ayagala omanya yatya akwatawa tukitegedde Kkookolo w'amabeere. Kati Kkookolo w'amabeere ono abantu abasinga kye bamanyi nga breast cancer. Breast cancer ajja mu ngeri za njawulo. Oba maybe tusobola okusooka okubuuza okumanyisa abantu Kkookolo w'amabeere ono kyeki. Okitegeera? Kati omubiri guyina cells oba obutofaali obuguzimba. Kati Kkookolo w'amabeere obutofaali buyina engeri process ze buyitamu emitendera okujja ne bukola tugambe ebbeere. Kati process eyo weekyukamu oba neebeera nga yeeyongera waggulu ng'eri faster oba nga ekyukamu bukyusi neekola cell endala etateekeddwa beera mu bbeere. Ekitegeeza Kkookolo w'amabeere ava mu cell mu katafaali akatateekeddwa kubeeramu akatateekeddwa kubeeramu
nekezimba tujja laba ebintu byanjawulo ebikireeta okwezimbamu nekezimba nekabeera we katateekeddwa bbeera eyo Kkookolo w'amabeere kikyusa system zonna eziribeera mu bbeere ne tuvaamu n'ekintu kye bayita Kkookolo w'amabeere oba oluusi oyinza obutofaali era bwe bumu nga buli mu bbeere okusinziira ku bintu ebiyinza okukyongezaamu n'osanga nga obutofaali obwo butandise okudividinga mangu kyogezaako obutafaali obwo nga bweyawulamu nga budevelopinga nga multiplying themselves they multiplying ne bufa naye kati waneeno osanga mu Kkookolo nga speed gye multiplyingamu y'amaanyi nnyo okusinga omubiri ogwa bulijjo we gwandibadde abnormal nga tekiri nnomu yoyo Kkookolo w'amabeere n'engeri gyajjamu kakati bantu bangi bamufunye Kkookolo w'amabeere bangi bakyamufuna ne kati waliwo yazudde olwaleero ng'amulina oba yazudde jjo biki omuntu byayinza okulabirako nti ddala kituufu nina Kkookolo w'amabeere nga ndi waka nga sinagenda mu ddwaliro kubanga waliwo final review nga ndi waka kale bwenyinza okusooka okulabirako bwenyinza okwekengera kati gwe omuntu gwe ng'omukyala oba olina okuba nga omanye ebbeere eryo bulijjo bwe libeera buli nnaku olina okubeera nga olimanyi no oba omanyi nekya y'ebbeere eryo olimanyi nti eryange lino lifaanana bwe liti lino lisingako lino obunene ennywanto yange bweti bwefaanana kati ng'omanyi gwe ekikula kyo bwe kityo kati bw'olabako enkyukakyuka mu kikula ky'ebbeere eryo awo enkyukakyuka oyinza okusanga nga ennywanto bulijjo nga eri wabweru ng'eyingidde munda olina okwekengeramu oba oluusi n'ozuuka ku makya n'owulira nga ebbeere lye erimu lizitowa okusinga eddala oba nga bulijjo tokiwulira ate oluusi n'obeera ne lampu oba nkiyite ntya ekitulugunywe like akantu akazimba mukawulira tekaliyo naye ate bulijjo ffe abakyala ebyo ebintu bitera okutubeera mu mabeere waliyo ebiri nnomu n'ebitali nnomu kati gwera oba omanyi omubiri gwo katugeze engeri nze bwe mba ngenda mu periods bitera okujja oba nze bwe mba ndi mu budde buno bitera okujja kati bw'okikwatamu n'okiwulira nga si kya bulijjo tokifunangako ate ku ludda luno obumu ku bubonero bwenyinza okulabirako nga nze nga ndi waka neŋŋamba ono yandiba Kkookolo w'amabeere kangendeko mu ddwaliro kati olaba era nga Dr. Promise wagambye oba omanye ebbeere eryo kati abantu abasinga naddala abakyala okuva ku myaka 45 okudda waggulu ebbeere lisobola ozimba n'olaba obutuli nga liringawo olaba omucungwa olaba obutuli obubeera ku mucungwa ebbeere skin etandika okufaanana bwekyo ng'eriko obutuli sometimes banene abakyala oluusi baba tebayonsa naye olugendo olaba ebbeere livaamu ebintu oluzizi olusaayisaayi ebintu bwe bityo kati oba osobola okudduka mangu mu ddwaliro n'omanya nti waliwo ekitali kituufu so omuntu tasaanye kukomekereza yekka kubanga waliwo abantu ababiri wakayi naakomekereza nti nina Kkookolo w'amabeere tasaanye kwekolako final examination like akonfaminge nti ddala alina nedda katugambe katugeze ng'oba ggwe oyinza oga nti nina Kkookolo w'amabeere nze nsazeewo nina abantu gye bali era ogenda ew'omusawo noga kirabika nno nina olina okugendako ew'omusawo sooka onnyambemu wano eno tulabe okwongerako ku ekyo oluusi oyinza okuba ne bino byonna bye tugambye nga neesi Kkookolo w'amabeere kubanga waliyo endwadde endala nga infections ezikwata amabeere n'osanga nga nakyo kipresentinga nga the same signs nga Kkookolo w'amabeere we yandibadde kati gwe bw'olabamu enkyukakyuka oba olina okugenda mu ddwaliro abasawo ne bakkeberako ne balaba
balyoke bakonfirming nti Kkookolo oba si Kkookolo w'amabeere. Kakati Kkookolo w'amabeere twogedde Kkookolo w'amabeere tuli ku bakyala bokka. Abasajja tebalina mabeere. Oba akwatagana mabeere agaffe agavuddeyo amanene bali abasajja agali kuli agabe tegabakwata tamukwata. Abasajja balina simanyi nipples wenyinza giyita mu Luganda ba enywanto naye nga temuli glands ezo zikola like amata mwe ganayita ng'omukyala aba agenda oyonsa kati bo balina nipple yokka. Nipple eyo eyina nayo era tissue ez'ebbeere era kansa Kkookolo obutereevu aba asobola omukwata. Kiri nti omuntu alina ebbeere n'omusajja naye akwatibwako. Nga bwe nakunnyonnyodde nti obutofaali buli obutateekeddwa bbeera awo bujja ne bubeera awo. Ekyo kyokka kimalira naye okufuna kansa nti obutofaali bujja bva gye buvudde oba wabeerawo process ebateteekeddwa kukolebwa nejja nekola tissue etalina bbeera mu nywante ekyo. Okugamba wuma lutasaanye kwetwala nti yekukotasobola mukwata. Wuma lwasobola ofuna bulungi nnyo Kkookolo w'ebbeere. Tebakitwala nti balina kukwatibwa prostate cancer yekka. Si yekka. Olina kyo kyongerezaako? Era ku basajja. Kkookolo w'amabeere akwata buli muntu kasita ng'oba olina ebbeere. Naye kiri nti asinga nnyo mu bakyala. Ku kakulu nnyo. Asinga nnyo mu bakyala okugeresa n'abasajja naye nabo bamufuna. Ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku nsonga ya Kkookolo w'amabeere. Twogera guno mwezi gwa Kkookolo w'amabeere emyezi emirala gibeerawo prostate cancer abeerayo ne bamukuliza omwezi gwe. Kansa wa n'abaana mu bakyala cancer of the cervix naye gw'omwezi gwe wawe gutuukayo ne bamukuliza ne basensitizing abantu kwemukwatako. Olwaliro tusimbye essira ku Kkookolo w'amabeere kyoyinza okuyita breast cancer mu lufuutifuuti. Aliyo tosaanye kwebalama oba oli musajja osaanye naawe okayireko eno program tolowooza nti ekwata ku bakyala bokka naye wenyininyini omusajja ali ku Delta TV funa amawulire gano nga ne mukyalawo wagafuna mwenna asobola okubakwata. Kkookolo ono ava ku ki? Ebintu ebimu waliwo ebintu bye tukola buli ndwadde eyina ebigireetawo kati Kkookolo w'amabeere. Kati Kkookolo w'amabeere tetuyinza kugamba nti kino kye kimuleeta kubanga Kkookolo yenna tewali specific tewali kintu kiri awo nti kino kye kimuleeta naye waliyo ebintu ebiyinza okwongeza chances z'omuntu okufuna Kkookolo. Kati Kkookolo ono bw'oba oyina family history of breast cancer nga mu family mwali mubaddemu omuntu alina Kkookolo w'amabeere oyina a higher chance okufuna Kkookolo w'amabeere ono. Ne bano abakyala hormonal therapy katugambe omira contraceptives oba kisinti mbi okuzimira naye zongereza zikyusa entambula y'omusaayi. Bw'obanga oyina biri ebirala nazo zongerezaako ku percentage nti oyinza omufuna zimwanguya n'okumwanguya. Obanga oyina exposure to radiations nga x-rays, ultrasound scans, CT scans ebyo byonna oba abantu abakola mu factories ebyo nga tutegeddewo kuba obubonero obutonotono nga twewerabidde omwenge ogusukiridde sigala asukiridde n'endya yaffe ennaku zino twagala nnyo ebintu bumpwakimpwanki ate nga bujjudde mu buto mungi. Kakati Kkookolo ono w'amabeere ebyo byonna tubyogedde byayinza okuvaako newankubadde ali mu musaayi. Waliwo engeri yenna gyenyinza okugamba nti nsobola okukola kino ne mmwewala ng'omukyala. Kati Kkookolo w'amabeere era nga Kkookolo yenna omulala lifestyle ntegeeza engeri gy'obeeramu mu bulamu bwe eri abantu ng'agenda kulya emmere then amale yeebake ekintu ekitali
kirungi kale eri omubiri kika kya mmere kijolya kyosanga kyoteekamu oba kituufu ekyo kyetaaga n'ofuna ku mmere ennungi vegetables fruits katugeze ne exercises woba ozigaseeko buli wootuuya nabwo obukyafu bufuluma okuva mu mubiri gwo kati kyonna olaba nga kyetooloolera around lifestyle y'omuntu engeri gy'obeeramu obulamu bwo ekitegeeza asobola okwewalibwa bulungi nnyo naye olaba binene ebintu bye tukola buli lunaku kibanga ekitono naye nga kinene nnyo kubanga buli wokiddiŋŋana tekigenda kuyamba lunaku olwo kyetwaga olunaku lwekikoze wabula mu future kiba kijja okuyamba kubanga era ne kansa takera lumu n'agamba nti it's a process obutofaali bujja bwezimba kati buli wo tugeze n'otuuyanamuuko n'ofulumya obukyafu kiba kiyamba omubiri gwo okweprotecting nga sinadda kusaanyidye neera nga nkyali ewuwo tugenda kuddako eno katono mu dakiika nga 2 Kkookolo ono nsobola omumanya nti mulina nga ngyeko obubonero buli okwekebera waliwo ebintu bye twekebera ewaka n'otegeera nti kino kirina Kkookolo ye okwekebera mbu ewaka engeri gye beekeberamu n'omusawo engeri gy'ayinza omukeberamu ng'ogyeko ebyuma kati ewaka eri abakyala era kale era n'abasajja olwakuba nti omusajja wafuna ekintu ekimuluma mu bbeere si kyoba ayinza olowolezaawo nti nyinza okuba nga nina kati naye abakyala bo era nga Dr. Promise yagambye oba omanye ebbeere lyo kati tulina kyetuyita breast exam era olaba eyo mu malwaliro tugezaako okiyigiriza abakyala bonna buli mukyala abe ng'asobola okukebera ebbeere bw'abeera ali like obudde bwonna essaawa zonna buli wabakeera ku makya ayambala ng'asobola omanya nti waliwo n'ekitali kituufu kati eyo breast exam era bagisomesa mu malwaliro sisobola like giraga waneeno kubanga oba weetaaga ebbeere ekitegeeza buli muntu asaanye ogendako mu ddwaliro tulina engeri gye tuyigiriza abakyala engeri gyakwatamu ebbeere lye n'alikebera n'alaba nti gyeryo tewaliiwo kintu kyamu wadde sobola kirala naye nga yemba ndikutteko ba nsobola okukifiiringa nti ekintu ekyo tekibaddemu kya bulijjo management naye mu bimpimpi mu examination omukyala osobola okukeera ku makya n'oyimirira mu maaso ga mirayo n'owanika emikono gyo waggulu n'olaba amabeere go genkana oba bulijjo bwegati amabeere gange bwegati ng'owanisa emikono waggulu ng'owanisa emikono gyombi n'ogatunuulira n'olaba oba wali ennywanto eryetya oba bw'omala okukola ekyo ne weebaka ku buliri ng'otunudde waggulu omukono ogumu n'oguteeka ku mutwe then guno ogulala gwokozesa okukebera okulaba oba mulimu like massaging si ekyo kye tuyinza okuyita mu byangwa n'oli oba mulimu ekintu kyonna ekitali kya bulijjo kati Kkookolo ono wadde nga mulina kubanga sometimes uba tomwangulidde tawona obeera naye pakapaka nsaanye kwekuuma nti aleme kusajjuka mu bumpimpi kati bw'oba olabye buno obuzibu bu signs zetukugambye kiba kyetaaga ogenda ew'omusawo abasawo bo basobola okuggyako akanyama kyetuyita tissue biopsy ne tukala ne tulaba oba Kkookolo oba si Kkookolo then bwe basanga Kkookolo waliwo ebirala bye tusobola okukola bwe kiba nga eri kinene nnyo kiri late tuyinza okutandisa ku chemotherapy then bw'omala chemotherapy ne tudda ku radiotherapy oba nga kiri really too late nga tewate tusobola kuyamba still tusobola okukola radiotherapy ne chemotherapy ne tumala ne tukusalako ebbeere kati n'olwekyo tebasaanye kulwawo ku nsonga nga tumaliriza ku Kkookolo amabeere mu ddakiika emu nga tumaliriza kikyogamba bannayuganda ku nsonga ya Kkookolo amabeere kowulira nti kano tekalekeka olina okukabagamba kale kyenyinza okubagamba abantu abasinga babeera eyo gye bali ne balowooza nti nno Kkookolo ajja kukwata olinze tajja kunkwata naawe aba asobola okukwata omuntu yenna Kkookolo aba asobola omukwata era kyobola nga buli omu aba ateekeddwa okuba nga akyusa mu bulamu bwe n'engeri gy'olivingamu obulamu bwo omubiri gwo gusobola okubeera okukutaasa oba okwerwanangako
wabeerawo ekiba kitali kituufu. Amanya nze bampita Nambuya Mariam okuva mu Gifted Hands Network. Okay. Mukumayiza mudashikemu ku Kkookolo w'amabeere ko owulira nti ali ku Debuta TV kano tasaanye kasuba nga tumayiriza. Kati chemba what I can say to all of you nti bw'oba olabye any change mu bbeere eryo ddukirawo mu nnambiro mu ddwaliro kubanga oluusi obudde obusinga tugenda mu clinics ne tugenda ate okwewa eddagala egganda ng'ekirwadde bwe kikula ate nga bw'oba ozze mangu kwe kwejjanjaba okwo okwejjanjaba bw'oba ng'ozze mangu basobola okuggyamu eyo lamp gye tugambye kyekiringanga akazimba akabeeramu nga tekana spreadinga kubeera nnyo kansa. Amanya ali ku Debuta TV. Nze Dr. Tumwebaze Promise nga nviiridde mu Gifted Hands Network. Okay. Bibasawo baffe tubadde nabo mu kitundu ekisoose nga tubadde twogera ku Kkookolo w'amabeere. Guno mwezi gwa Kkookolo w'amabeere ekyoyinza okuyita breast cancer mu lufuutifuuti. Bingi bigenda kuyitinga n'omwezi guno naye nga bijja kuba bisinga kukwata ku Kkookolo w'amabeere. Abantu balina okubunyisibwa enjiri ekwata ku Kkookolo w'amabeere balabe nga bamwewala engeri nga gy'asobola okwewalibwa. Buli endwadde ezisinga fe abazireetera nga ziva ku ndya yaffe tezisiigibwa naddala Kkookolo tasiigibwa wabula asinga percentage esinga obunene ebiva ku ndya yaffe n'engeri gye tweyisaamu mu bulamu bwaffe. N'ekyo singa obeera ogoberedde ebyo tugende mu puroguramu eno mu kitundu kino obeera esobola okumuwala. Tugenda kuwumulamu katono naye tujja kuba tukomawo n'omukugu omulala nga tulina bye tugenda okubeera nga twogerako era ku Kkookolo w'amabeere ng'omutwalidde wamu ne bamuzibe. Tukomawo tubaawo.